Musiibye mutya nno mwenna abatuwuliriza, tubalamusizza nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo, era twebaza Katonda atuwadde akaseera akalungi. Twebaza Mukama atukuumye obulungi ku kiseera ekiringa bwe kiti. Mu biseera ebiringa bwe biti Mukama n'atuwa akadde ffe okubeera wano nga tusobola okugabana. Bannaye nzijukira twagabana bulungi luli, era tulina ebyawandiikibwa byaffe birungi. Mubadde musindika ebibuuzo, bannaye mwebale okwagala ekigambo kya Katonda, twebale okwagala Mukama, kubanga ebiro ebiringa bwe biti kyetaagisiriza ddala okubeera nga tuli mu maaso ga Katonda, nga tusaba Katonda, nga tumunoonya, mpozi nga bwakyayinzika okulabika. Twebaza Katonda kubanga naffe buli lunaku tulokoka. Buli lunaku bwe mpulira ekigambo kya Katonda ndokoka, mpulira mulinga Mukama aba atuviiriddeyo. Twebaza nnyo Mukama olunaku olwaleero twagala okugabanako ate okuva mu Yokaana. Bw'oba olina Bayibuli kaakano bikola mu Yokaana. Tulina ebintu bingi bye tugenda okulaba okusinziira mu masomo ge tubadde tusoma. Mu Yokaana muno twagala okulaba, tugambye nti olunyiriri lwa 15 Yokaana n'olunyiriri olwokutaano oluyogera ku Yesu, nti Yesu ono gwe muzabbibu era ffe tuli matabi. Abeera mu nze, Yesu yali ayogera nti nze muzabbibu mwe matabi, abeera mu nze nange mu ye oyo abala ebibala bingi, kubanga watali nze temuliiko kye muyinza kukola. Kakati bwe mbadde ndaba ebyawandiikibwa ebiringa bwe biti, ne ndaba yonna yonna bye tubadde tuyiga, ne ndaba naye nga Bayibuli egamba nti Yesu ono yaliwo era n'okuva ku ntandikwa y'okutonda ensi. Akati bwe tulaba abasajja bano, yadde tuba tusoma mu ndagaano enkadde, twayiga ne tuveeyo nga tuyiga ku Dawudi, ne tuyiga ku Samwiri, ne tuyiga ku Kaana, era omwo mwe twagala okulaba. Bwe mbadde nga ngezaako okufumintiriza mu bigambo bye tusoma, ne ndaba nga Mukama ndaga bwe twasoma ku Kaana ne tusoma ku Dawudi, wuuyo Dawudi nga tumulaba ne Samwiri nga agenda omufukako amafuta, ne tusoma ku Kaana ng'ali ne mujja we ne mwami waabwe Erukaana, ne tulaba omusumba Eri ne batabani be babiri, ne tulaba ebintu bingi nnyo. Era mu bintu bino mbadde nga ndaba family, nga ndaba omubiri gwa Mukama, nga ndaba omubiri gwa Kristo, nga ndaba Mukama ndaga ebibala, nga ndaga nti ffe okuwangula nga tuli mu community, nga buli woogenda wonna ndaba family. Bwe nalaba engeri Mukama gye yagamba Samwiri nti genda ofuka amafuta ku Dawudi, Dawudi bw'atuuka eri atuuka mu community. Waliwo abasajja ba community bamubuuza nti bannaye byonna biri bulungi, nti yabiri bulungi bannaye, mumujje twetukuze nzize kuwaayo saddaaka. Bwe yamala awo n'atuukiriza emikolo egyamutwala okufuka ku Dawudi amafuta, kubanga Katonda yamulaba Dawudi nga yalina omutima ogwa Katonda. Bwe ntunuulira Kaana ne mukyala wa Erukaana omulala, mujja wa Kaana, n'abatabani n'abaana aba Penina ne Erukaana yennyini ne Eri omusumba mu kkanisa, ne ndaba era family, ndaba amaka, ate ne ndaba ekyaki, kubanga bagendanga ne bakuŋŋaana. Era bwe tuba nga tusomye Samwiri ekisooka okusoma ku gundi ku bubaka buno obwa Kaana, we tujja ebyokuyiga ndaba family. Bwe mbadde ntunuulira obulamu obwaffe ffe bwe tulimu, nga buli woogenda wonna gubeera mubiri. Nze ndaba omubiri gwa Mukama waffe, ndaba omubiri gwa Kristo. Buli woogenda wonna olaba family. Singa naye mu family zino nga ndaba nti engeri gye tuyinza okuwangula yokka nga tulina Yesu. Ate mu Yesu agambye ye gwe muzabbibu ogw'amazima. Ate ffe ng'atulaba nga tuli matabi, n'agamba nti ffe tuli matabi. Naye tewaliiwo kye tuyinza kukola bwe tubeera nga tetuli mu ye. Ebyawandiikibwa mu abasomi ba Bayibuli
olaba ng'oba onyumirwa. Yesu gwe muzabbibu. Agamba mu Yokaana 15, wuliriza olunyiriri olusooka. Bw'oba oyina ekkalaamu wandiika. Agamba nze muzabbibu ogw'amazima, ne kitange ye mulimi. Yesu agamba nze muzabbibu ogw'amazima, ne kitange ye mulimi. Bwe ndaba omuzabbibu ndaba omuti, ate bwe ndaba amazima ndaba ekigambo eky'amazima. Akati bwe ndaba omuti era gwe ndaba nga bw'agamba nti ffe tuli matabi, kati ndaba omuti. Akati ffe atuyise matabi era nga tuli matabi. Omuti bwe gubeerawo, bwe gubeerako amatabi, amatabi ge gamulisa ebimuli, ebimuli ne bivaamu ebibala. Naye kati wano agambye nti buli ttabi, olunyiriri olwokubiri, eriri mu nze, oyo Yesu, eriri mu nze eritabala bibala, alijjawo. Na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongere okubala. Eyo layini yakubiri. Kakati bw'oba osomye Yokaana yonna tulaba bibala. Nze bwe mbadde ndaba family zino era nga bwe tujja okweyongera, bannaye eno emboozi tekoma, mpanvu ate nnungi, etuyigiriza obulamu bwaffe obw'amaka ne family n'engeri gye tuyinza okuwangula. Nze ndaba ebibala. Ate bino ebibala abasomi ba Bayibuli tubisanga mu Bagalatiya, ebibala eby'omwoyo 5:22, era nayo tugenda kusomayo. Naye njagala tusooke tulabe Yesu atugamba ki. Ate bwe tunaamala tukomewo eno mu wenda ba family. Family ki ze mbadde njogerako? Ndaba nti bwe tubeera mu maka gwe nga nange tubeera mu family. Naye Mukama buli kyabadde andaga mu kuyiga kwonna ng'andaga nti singa twegendereza ne tusoma ebibala bino ne tubitegeera. Yesu byatugamba nti ye gwe muzabbibu, kakati ffe tuli ttabi, matabi. Ettabi bwe libeera ku muti ne limulisa, bwe limala okumulisa ekibala ne kivaayo. Ebibala ebyo bye bibala ebigenda okutuwanguza ffe n'okulaba obwakabaka, kubanga Mukama waffe bw'anaaba ng'akomye okunoonya ekkanisa etaliiko bbala oba olufunyiro. Ekibala kyayagala. Ebibala bye bigenda okutusobozesa ffe okulinnya mu ggulu, okufuna obulamu obutakola ki, obutaggwaawo. Naye bw'oba okitunuulidde, tunuulira omuti olabe nga gwe ttabi. Mukama atwagalako ebibala. Ebibala bino tujja kubijjera mu Bagalatiya 5:22. Naye bwe ndaba nze muzabbibu, ogwo gwe muti ogw'amazima. Ekigambo ky'obwakatonda ge mazima era gwe muti, ge mazima, ye ngabo, ge gatukuuma, ge mazima g'obwakatonda. Ndowooza olabye omuzabbibu, kitange ye mulimi, ye yalongoosa. Omanyi omulimi kyabeera, alimisa ki? Alimisa nkumbi. Omulimi agambye kitange ye mulimi, ye Katonda mwene, kitaffe ali mu ggulu, ye yalongoosa, ye mulimi alongoosa. Mu lwokubiri agambye nti era ettabi eritabala bibala yalitema n'alijjako, na buli eribala ebibala ayongera oddirongoosa, alisalira. Banaye ffenna tumanyi abalimi, tuli balimi, tulimye. Era nedda bwe twalimanga bannaaye ogenda okulaba ng'olusuku lusaakaatidde, luliko engeri essanja, ebyayi bingi, obutooke obuto bumeze, nga ekitooke okumera obulungi n'okubala obulungi kyetaaga okusalirwa. Bwe ŋŋenda mu sayidi eyo ndowooza tukiraba bulungi abooluganda nti ye mulimi era bw'alaba eryo ebibala ayongera oddirongoosa. Mpozzi nga ggwe nange bwe tunaalaba ekitooke n'okiraba kiriko ettooke naye nga kyetaaga okusalira. Era bannaaye nze nanyumirwa nga nnyo okusalira ebitooke, n'ofuna akawambeko obulungi n'osalira ebigogo ebyo n'olaba nga omugogo gunyiridde bulungi, gulinga entumbu gy'osiiza ekizigo nga gunyiridde, n'osalira bulungi n'oddira obumu obutooke obuto n'obusimbulizaako. Ate era nabwo bufuna we bukola ki, we busimbibwa, ate nabwo ne bubala ne buvaamu ettooke eddungi okusalira. Abamu basalira emmwanyi, buli kintu ng'oyagala kimere bulungi kisalirwa. Kati wano tutunule tulabe Mukama
alongoosa ati alina engeri gyatulongoosa ate nga ye mulimi. Ate akozesa ki? Omulimi akozesa enkumbi kitala kyekigambo kyennyini. Ebigambo bino ebyokubikkuliro ebyobwakatonda biri muli. Enkumbi kyekitala alima. Abamu bwe baba babala waliwo okulimisa enkumbi ng'ogenda kukabala oba kusaawa. Abamu basaayisa ki? Basaayisa nkumbi, n'akwata ekisambu n'asaawa. Abamu bwamala oba mulimu olumbugu n'akabala akozesa nkumbi. Ekyo nno kitala, naye kitaffe eki ye mulimi. Abamu obudde bubeera butono n'awala, oluusi nga obudde bwakuwala, ye mulimi. Ekitaffe oyo Yesu gw'abadde ayogerako. Oluusi agenda atemera butemezi. Mwalabanga ku lumonde omu nga teweetaaga nnyo kulima kinene, agenda atemera butemezi n'addira ekikata kya lumonde n'okyongerako ettaka, agenda atemera. Ndaba ekigambo kya Katonda, ndaba Katonda yennyini nga kyekigambo kya Katonda. Ye mulimi atulongoosa, ate kyekigambo eky'amazima. Ye mulimi atulongoosa. Waliwo ebiseera by'olaba nga omuntu ebibala bigenze nga yeetaaga kukabalwa, nga waliwo ekigambo kya Katonda ekiyinza okukabala ne kikabala ne kikulongoosa, nga kikabala mu bulamu bwo, mu mwoyo gwo, mu mutima gwo, ng'ekyetaagisa kyekigambo. Kubanga Katonda waffe ye mulimi. Waliwo ebintu ebimu ebyetaaga okusaawa obusaayi, ng'olina okusaawa ekisambu n'okisaawa ne kitereera, n'oddira bino. Era bw'olaba olwokusatu agambye mmwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Kubanga ekigambo bulamu. Kyekino ekigambo Bayibuli ekiyita kitala, era nga bwe tugambye kale kitaffe ye agambye nti mulimi, ekyo kyekitala. Era tulaba nti embeera ezimu zeetaaga kutema butemi, ezimu zeetaaga kukabala bukabazi nga ziringa lumbugu, ezimu zeetaaga kuwala buwazi, naye oyo ye mulimi, ye kitaffe kyekigambo. Agambye nti mubeere mu nze, olwokuna nange mu mmwe, ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala byokka. Omuzabbibu Yesu atugamba nti ffe tweyongere okubeera mu ye ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala byokka. Omuti nga weeguli nga guliko ettabi terisobola kuba mu bbanga, lirina okubeera nga likwataganye n'omuti okusobola okubeera nga likola ki? Nga libala ebibala. Kakati Yesu atugambye gwe muzabbibu, kati ffe tuli matabi. Naye n'agamba olwokuna, n'agamba mubeere mu nze nange mu mmwe ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka, bwe litabeera mu muzabbibu, bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Bwe kityo naawe toyina ky'oyinza kukola wano ku nsi bw'otabeera mu Yesu. Waliwo omusajja gwe tujja okulaba, Nicodemus. Ye yayagala okumanya nti omuntu ayinza atya, eyo tujja kugendayo. Naye kati katutegeere omuzabbibu guno agambye nti tewaliwo muganda wange ky'osobola kukola okuggyako ng'oli mu ye. Tweyongera okusoma olunyiriri lwennyini olw'ekinyusi nti nze muzabbibu, mmwe matabi. Oli ttabi ow'oluganda. Omuzabbibu y'ono Yesu abeera mu nze, nange mu ye oyo abala ebibala bingi. Bw'obeera mu ye obala ebibala bingi, kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza. Awatali Yesu waliwo kye tuyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze, akyayogera ti omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala. Akati twayogedde ntugamba nti ono ye mulimi. Katonda ye mulimi. Yesu yagamba ye muzabbibu, ye oli mulimi alongoosa. Bw'alaba ettabi nga libala ebibala, ayongera ddirongoosa ne lyongera okubala ebibala ebingi. Bino ebigambo bya Mukama waffe bya buziba, era bikwetaagisa okuwuliza amatu ag'omwoyo. Ate ne weetaaga, twetaaga okubisomesa amaaso ag'omwoyo omutukuvu, tweyongera obitegeera nti omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala. Bagakuŋŋaanya, bagasuula mu muliro ne gajja. Addidde enkumbi
atemyeko amatabi, atemye ebyo ebisubi ebiteetaagisa, abikumyeko omuliro bikaze. Omuntu bw'atabeera mu ye Mukama waffe atemebwako. Akati gwe ng'ettabi olunaku olwaleero Mukama atuzzaamu amaanyi nti bwe tubeera mu ye, bwe tubeera matabi, bwe tubala ebibala naye tubibala bingi nga tuli mu ye. Owooluganda ekigambo kiri nti ebibala bino eby'Omwoyo Omutukuvu bw'obikkula mu Bagalatiya 5:22 tugenda bisangayo nti ebibala eby'Omwoyo bye bino: okwagala, obugumiikiriza, ekisa. Ebibala bwe tufaayo ennyo ku bibala eby'Omwoyo Omutukuvu owooluganda, bituwanguza mu bulokovu, bituwanguza, tuba tetwetaaga na kufuba. Naye lwaki tuyiga ku bibala? Era ebibala bino bivaawa? Era Yesu ono yaliwa? Yesu ono yaliwa? N'ayogera mu Lw'omusanvu n'agamba nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabe nga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabe nga kye mwagala kyonna kinaabakolerwanga. Olaba bwagenda. Ffe twetaaga kumanya nti awatali Yesu tewali kye tuyinza kukola. Omuntu yenna yeetaaga okufuna Yesu mu bulamu n'okumukkiriza ng'omulokozi we, n'omwatula n'omukkiriza n'olokoka. Kakati ye agambye nti okuggyako ng'oli mu ye naye tewali kiyinza kukolebwa. Olwo Lw'omusanvu agambye nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange, ekigambo kya Katonda ekyo eky'amazima ne kibeera mu ggwe, osaba busabi buli kimu ne kikolebwa. Bwe tutegeera ebigambo bino tugenda kubeera nga tetulafubana. Omuntu yenna kye yeetaaga. Lwaki nayogedde ku families ziri ze tuzze tulaba ne ŋŋamba nti families zaffe zonna okuwangula twetaaga ebibala. Twetaaga ebibala eby'Omwoyo byebyoka ebiyinza okutuwanguza. Lwaki twetaaga ebibala eby'Omwoyo? Kubanga bwe tubala ebibala bituwanguza. Ebibala bye bitutwala ne tubeera nga tutambula nga tuli batukuvu mu bwa Katonda. Agambye mu kino Kitange agulumizibwa mubalenga ebibala bingi era munaabanga abayigirizwa bange. Ffe okubeera abayigirizwa ba Kristo abatuufu okubala ebibala. Era Bayibuli omuwandiisi agamba nti balibalabira ku bibala byabwe. Ebikolwa, ebibala. Omuntu yenna okubeera nga osobola bulungi okuba naye, twetaaga ebibala. We need, twetaaga ebibala. Ebibala. Olw'omwenda n'agamba nga Kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe mubeere mu kwagala kwange. Kubanga bw'oba ogenze mu bibala eby'Omwoyo w'oluganda, ekibala ekyokwagala n'obugumiikiriza kisobola okubeera ambrela y'ebirala bino byonna. Ekibala ekyokwagala. Era agambye nti nga Kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe mubeerenga mu kwagala kwange. Ekibala ekyo ekyokwagala. Nga Kitaawe bwe yamwagala atya, n'amwagala ng'omwana ate n'amusindika gye tuli. Nga bw'ajja n'awaayo obulamu n'atufiirira ne tulokoka, abeera atwagadde. Ekyo ekibala kya buwanguzi. Era ng'oyagala okufuna ebibala byonna ebirala, ekibala ekyokwagala kya buwanguzi. Kikuleetera obugumiikiriza, kikuleetera ekisa, kirimu essanyu, kirimu ekisa, kirimu okwegendereza, kirimu package. Ebibala eby'Omwoyo. Kumi agambye bwe mukwata ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange, nganze bwe nakwata ebiragiro bya Kitange ne mbeera mu kwagala kwe. Yesu agamba nti ye ng'awulira Kitaawe, era ye yajja ng'akola mirimu gya Kitaawe, kubanga ye ng'ali mu Kitaawe ne Kitaawe nga balina empuliziganya. Kati naffe atukubiriza nti bannaaye, bw'oba olina ky'oyagala okukola kyonna, bw'oba olina kye weetaaga kyonna, okuggyako ng'oli mu nze,
okujjako nga tuli mu mukama waffe Yesu, naye tewaliwo kye tuyinza kukola. Ate bwe tubeera mu ye n'ebigambo bye bwe bibeera mu ffe, buli kye tusaba kitukolewa. Kubanga ebibala, bwe tubala ebibala bye bituleetera okukola obutukuvu. Ebibala bye bituwanguza, era ebibala bye bituleetera okunyumirwa obulamu obw'ensi eno. Ate ne bwe tuliba tuvudde mu nsi eno, tubeere mu bulamu obutaggwaawo obwakabaka. Ebibala, omuzabbibu, ye muzabbibu ogw'amazima, ne kitaawe ye mulimi. Ekyo kye twetaaga. Yesu, omwana n'omwoyo omutukuvu kye twetaaga. Era bw'oba ozzeeyo owooluganda, waliwo ebigambo bingi nnyo by'oyinza okubikkulirwa, nga nange bwe nsoma kaakati nembeera nga mbikkulirwa. Naye bwe nabadde nga nsoma ebigambo ebyo byakwataganya bulungi nnyo nga ndaba nti obulamu bwange, obulamu bwo twetaaga ebibala. Owooluganda, bw'oba ofunye ekkalaamu yo n'owandiika ebibala ebirungi by'olina, ekisa kya Katonda kyakuwadde, n'owandiika ebibala ebirungi by'olina, ate n'owandiika na biri ebibadde biri awo okusinga Mukama waffe azze nga byalina okutemako, nabyo n'obiwandiika. Kituyamba bwe kiti. Bw'obiteekawo otunulamu n'ogamba wano mbadde sinnabala bibala, n'okikolerera, n'obeera ng'osaba, n'obeera ng'okikozesa okulaba nga weeyongera mu Mukama waffe Katonda akukolere bulungi. Kakati abasajja bonna be tubadde tuyigako nga tulaba, bwe twalaba omusajja Samwiri, Mukama gwe yatuma mu Samwiri ekisooka n'amugamba nti genda, nze nfunye omuntu wange gwe njagala okwerondera, ayina omutima ng'ogwange, yena omunfukireko amafuta. Tulaba embala ya Samwiri nga ye muweereza atumibwa Katonda okufuka kw'abo abalala Mukama baayita. Nga bw'olaba ng'oli mu kkanisa nga ggwe omuweereza, nga waliwo abaana baliko ebirabo, balina omutima gwa Mukama, naye nga ggwe mulezi waabwe obazzaamu amaanyi, obayamba okusituka. Naye laba Katonda atuma Samwiri. Ekyo ekirabo tulaba omwami oyo. Kakati wano tulaba family, tulaba embala eya Samwiri nga Katonda naye yamulaba, naye yalina embala ye ey'obwakatonda n'omutima ogw'obwakatonda Mukama ng'amukkiririzaamu. Kubanga kitwetaagisa ng'abaweereza okulera abo abaana, abantu ba Mukama abayimuka, ne tutabanyigiriza, naye ne tubeera nga tubawa chance okubazzaamu amaanyi, okulabika nga basabirwa, bazzibwamu amaanyi, balagibwa ekyokukola, baluŋŋamizibwa, era bwe bagenda mu maaso kibayambe okuba nga basobola okuweereza Katonda obulungi. Mpozi ggwe nga nange olina gy'ovudde lugendo. Waliwo omusajja wa Mukama oba omukyala wa Katonda, naye ng'alinga ali mu bigere ng'ebya Samwiri. Mukama gwe yatuma n'alaba ekyo ekiri mu ggwe, n'akuyamba, n'akulera, n'akuyamba. Bangi tubalina n'ogamba nti ono ye taata wange mu mwoyo, ono ye maama wange mu mwoyo. Bannaayo waliwo ebifo by'otuukamu n'olerebwa, ekiri mu ggwe ne kikula, n'owulira ng'eyo ekkanisa ogyagala lwaki? Kubanga olereddwa bulungi. Mukama yabikula n'ayita mu baweereza be, ne balaba ekiri mu ggwe, ne bakiyamba, ne bakibudaabuda, ne bakikuza, ne bakuzzaamu amaanyi. Ate naawe n'obeera ng'olina embala ey'okwagala Katonda, n'olina ng'olina ebibala ng'oli mukkakkamu, n'obeera ku bigere eby'abasumba, n'obeerawo n'oyiga, n'olabirirwa, n'obeera omwana, n'okula. Kakati oli ekyo ky'oli olwa taatawo oba maamawo ow'omwoyo eyakuyamba, n'akukwatirwa ekisa, n'awulira eddoboozi lya Mukama, n'akufukako amafuta, era kati oli muntu w'amaanyi, osobola okuweereza Katonda. Kyova olaba nti bwe tubeera mu Mukama, bwe tumanya Yesu ne tugamba nti olokose oli mwana muto, naye kikwetaagisa okukkakkana. Oyinza okubeera ng'oli mukulu nga bwe weeraba mu myaka, naye ng'ate oli muto mu mwoyo, naye nga kikwetaagisa okubeera omukkakkamu, n'omanya nti bw'otabeera mu Yesu ng'ettabi, toyinaako ky'oyinza kubeera. Oluusi tosobola kukula, tosobola kujja mu kifo n'obeera nga wakatuukawo n'obaguka bubagusi, n'obeera ky'oli. Naye agambye
buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo, na buli eribala ebibala alirongoosa ne lyeyongera okubala. Mukama yeetaaga okutulongoosa abooluganda. Bw'atulongoosa ne tubeera n'ebibala, olwo tukula, tusobola okubeerekekako naffe. Lwaki mbadde ndeeta ekigambo nti nno laba famire? Mukama tumwebaza era nga tumusaba okukuuma famire zaffe. Gamba nti Mukama nkwebaza olwa famire yange, kubanga buli wembeera ebeera famire. Buli we tubeera oba tugenze ku mirimu ebeera famire. Otuukayo n'ogenda okulaba olina boosi wo era mulina we muliirako, nga kyetaagisa omuntu okubaamu embala ey'obwakatonda, okubala ebibala, okusobola okubeera ng'osobola okukolagana n'abantu abali ku ofiisi. Abamu tuvaayo tugenda ku ssomero, n'ogenda ku ssomero n'osanga abantu b'otamanyi, naye mbadde ndaba nga buli wamu Katonda atuteereddewo omubiri. Ate era muti, mirundi emeka gye tulabye nga bageza omuti ku famire guliko amatabi. Buli w'otambulira wonna kinneetaagisa okubala ebibala okusobola embeera oba ebifo by'embeeramu ne bannanga abanneetoolodde. Ebibala binyamba okuwangula, ebibala binyamba okusobola okubeera n'okwagala. Ekyo kyekibala ne kinyamba okusobola n'okubeera n'omuntu gwe naakalaba leero n'abeera nga gwe nalaba edda. Ebyo bye bibala eby'omwoyo, kubanga ekisa kibeera mu ggwe, okusaasira kubeera mu ggwe. Osanze omuntu naye nga embeera ze nga tezibeerekeka naye. Katugambe ng'era bwe tulabye amaka aga Penina mu Samwiri ekisooka, awo wonna we tusoma omukyalo ono, tulaba nga Penina yafuna obuzibu, tulaba nga Kaana yafuna obuzibu okuva eri Penina. Bayibuli bw'eba esoma egamba nti omukyalo ono buli we yalabanga mwami we ng'agenda okuwaayo ekiweebwayo okwebaza ng'amusunguwaza. Naye bwe mbadde nsoma Bayibuli nga nfumiintiriza nga ndaba nti kyetaagisa omuntu okubeera ng'obala ebibala okusobola okuwangula omuntu nga Penina, kubanga buli we tubeera tuli mu bode, buli we tubeera tuli mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo, buli we tubeera waliwo famire. Buli wobeera bw'obeera ne mukwano gwo, eyo famire ennamba. Naye kyetaagisa embala eyo Mukama waffe gwe okubeera mu Yesu, okubeera mu muzabbibu, kubanga gw'oli ttabi, okusobola okuwangaala ne mukwano gwoyo. Kubanga ffe okukuuma emikwano gyaffe oba okukuuma obufumbo bwaffe kitwetaagisa embala ey'ebibala. Twetaaga ebibala okubeera nga tusobola okubeera mu maka kati nga bw'okiraba, okubeera mu gavumenti yonna kaŋŋambe kabinenti, oba okubeera mu ggwanga ng'eryaffe Uganda. Twetaaga embala. Naddala nkubironga bino, twetaaga okubeera nga tuli matabi, nga tusenze omuzabbibu, nga tuli matabi, tuli ku muzabbibu Yesu, kubanga tetuwaliwo kye tusobola kukola awatali Yesu. Mu biseera ebiringa bino twetaaga Mukama, twetaaga Yesu. Weetaaga Mukama, weetaaga okulokoka, twetaaga okulokoka. Olwo embeera zino tusobole okuziwangula. Kubanga lwaki? Tulabye nti Katonda ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tewaliwo asobola kukola kintu ku bubwe nga tali mu Mukama. Kyetaagisa embala ebibala eby'omwoyo omutukuvu okuwangula mu mbeera eno, kubanga Katonda yekka mwene bwe tuba nga tuddukiddeyo yamanyi ebigenda mu maaso. Kakati embala yokka ebibala eby'omwoyo omutukuvu nga tuli ku muzabbibu Yesu Kristo, ng'ate kitaawe ye mulimi yatulongoosa, ekyo kye twetaaga. Lw'ogenda okusobola okubeera mulimu gwe n'ebibala ng'amagezi n'okutegeera. Okutegeera kwe kukuwa okumanya ekyokukola. Kakati embeera bwe watabeerawo ettabi nga teririiko bibala, eryo Mukama waffe lyagambye nti bwe liba teribala bibala yalitemako n'alisuula eri. Olaba nga ettabi liba teriyamba, limenyera bwereera omuzabbibu. Naye okuggyako omuntu ng'ayingidde mu muzabbibu, ng'ali ku muzabbibu, oli connected ne Katonda, lwe tugenda okusobola okuwangula embeera eno. Tugambye nti tulaba famire, naye nga mu buli famire buli we tubeera twetaaga embala ey'obwakatonda ffe okusobola okuwangula embeera. Kakati
wabeerawo omuntu wagamba nti bitusobedde eka ne mu kibira, naye okuggyako omuntu ng'ozze eri mukama waffe n'ofukamiranga buli lunaku n'ogamba mukama olugendo lwange nze nduyiringisa ku ggwe, naawe onookituukiriza. Agamba mu ngero 16:3 nti emirimu gyaffe tugikwasenga mukama, emirimu gyaffe tugiterese mukama, engendo zaffe tuziyiringisenga ku ye, naye anaatulaga amakubo amatuufu. Mukama agamba nti tumwesige n'omutima gwaffe gwonna n'obulamu bwaffe bwonna, okuggyako omuntu ng'ovuddeyo nga leero ne weesiga Katonda. Naye kati mukama ng'ebintu bingi bye tuyiga muno,